ndi munsi mpulira ebintu bingi ndaba ebintu bingi nyinza okuba nga tudde like right now nga tetuli ku mpewo ne tutandika onyuma noga bannange gaya alina ekifuba bw'ati afaanana bwati gaya bawaakabi. And you know what women talk about, ayinza otula nagamba banange nze sobola beera na musajja atali mukomole, sobola beera na musajja mukomole, nga mboozi evudde buvyeri nga gwe kyolina kyawukana ne kyebawaana. Naye bw'ojja n'onteekateeka n'oŋŋamba abasajja baakula bulala banjawulo, n'obw'onoowulira kino na kino kyogenzeyo n'osangayo singa osanga bwe kiti, this is how you handle life. Bw'osanga bwe kiti ne bwe kiti. Ani atakimanyi mu bulamu bw'ensi eno kacya tutandika kuzaalibwa kubaawo nti era abantu babaamu ebika. Eriyo abawanvu kuba sagala ate mu buzeebuze. Eriyo abantu abamu nga baddugavu. Ne bayo w'amaaso amanene, ne bayo w'amatono, w'amagulu amanene n'amatono, ne bayo kwegamba njagala tutegere nti nga character ne personality bwe byawuka. It's the same way people mukubyogera no chifacinga birala. Kubanga wasoma n'abaana mu P1 mwenna mwali mwekananga mufaanagana. Abamu balenzi abalala bawala. Before marriage. Ati kati already obiraba.